omwana simanyi essaawa zino kozi twakola DNA era ndina results za DNA. Results za DNA zirina ng'omwana si wange. Omwana si wo. So kati omwana twagala afune omuzadde w'omutuufu. Wale wataatawo omutuufu. DNA zino results mwazifunye ddi era mwazikoledde mu ddwaliro era protocol yabadde etya? DNA eno twasaba famire ya Kankwasa naye ne bbaawe balonde eddwaliro nga ne balaba nti beesiga ne bagenda ku Google ne banoonya amalwaliro ne bakuba essimu, so ne tugendayo nga fe abalina osasula ne tugenda mu ddwaliro ne baleeta omwana mu ddwaliro mulundi gwange okusooka omulabako DNA ne bamuleeta ne banzijako omusaayi naye ne bamujjako omusaayi ne batwala DNA zaffe. So after that kiba kitegeeza nti twalina okulinda after a week ne baddamu ne bakubira bo nti results zikoze eki zifulumye naye nga baba batwagala ffenna mu luli wamu. So ne bajja ne bampa essaawa nenzija mu kifo ne tugendera mu ddwaliro kimala results. How do you feel oluvannyuma lw'okufuna results kangambe ziri negative nti omwana si wo ate wali okkiriza okutekinga responsibilities? I feel relieved. I feel so relieved. Lwakubanga tekibadde kintu kirungi era si kintu kirungi yadde n'akamu kozi nze si kyekitiibwa kyange ekyo. Si engeri abantu gye bamanyimu Beenie Gunter okubeera ng'akola ebintu bwe bityo engeri eyo. So kino ekintu kyaliwo lwakubanga kyaliwo okufiiriza nze bwe nti olwenkiraba naye just results we zaafuluma nabatunuulira nga neebuuza lwaki naye nga nsonga ki okitegeera because baali baze bonna as a family kima results neebuuza ddala okukola ebintu bino byonna okutuuka eno yonna nsonga ki nga kyensobola okukola kwe balekera Katonda just because confusion yali awo. Okay, tukitwala nti results zino tezajingiddwa nti oba Beenie Gunter wayise eri n'eri mwabadde omwena nga muzifuna? Twabaddewo ffenna. Okay. Yes, tebasobola ziwa muntu omu era bwe balina ne contact ze nagenda okutuuka bo bwenkolaki bengenderako. Beenie Gunter, ekibuuzo kiri ku mimwa gy'abantu ekisinga nti lwaki Beenie Gunter yakkiriza atasoose kkebera nti bannanga omwana wange lwaki wakkiriza? Waliwo affair yonna between you and Fiona oba? Nakkiriza kubanga nsobola okukola obuvunaanyizibwa okuyamba, tekiriiko okubeera ng'omanyi omuntu. Bantu bangi nnyo bendabiridde, bantu bangi nnyo bensobola bempadde omukono nga sibalinaako kakwate konna. Ono omukyala yali namufumba olwedda alina n'omwana omulala kitegeera. So omumanya nze just namugambanga oba oyagalayo ku ssente nsobola okuwa ssente kitegeera. Kyokka kyensoboddewo nga kyaliwo kitegeera. Kyaliwo just relationship. Nga kyaliwo tewali relationship, sina relationship naye. Wali tomanyi before all this? Faani nga bw'olaba faani wo kitegeera then you get in touch naye nga omuntu already nakubulira nina omwana wange ono bla 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 ebiddako ebyo kitegeera. So when these things came out ne mugamba olaba nze kati mu position eno gye ndi because these things came out nasemba mulaba mu 2017 2019 nga gwako kitegeera wenaddamu mulaba ate ndaba bifaananyi bya mwana bla bla kitegeera nga kino tosobola kubeera nga tolabe na ku lubuto lwa muntu takuweerezaako na bufaananyi just naavaayo omuntu nakozesa ekifaananyi ono omwana wo like is that possible? Ebintu byakolanga mu magic kyobola abanze nagamba nti namuweerezanga ssente ng'omuntu agaba obuyambi okitegeera kozi nze kyonna kyendi kivudde mu bafaani bange okitegeera kyonna kyendi kivudde mu bafaani bange ate sobola kubeera nga ngamba okusharinga n'omuntu nina obeera nga tugatta omusaayi nedda kyolaba nabaweerezanga ne ssente eziwera emitwalo 5 ate emitwalo emeka. So afterwards nga tulina okumanya amazima amatuufu kozi ate yagenda mu mawulire naye ekintu kinalikoze eki kyenali sitegeera concept yavaawo awo. So nga twalina okukola DNA kubanga DNA kyekikulu byonna. Olaba omwana era yagamba omwana omuwa erinnya, omwana bamuwa erinnya nga ekikajje kituufu. Kyogamba n'oli bbaawe si ye taata w'omwana? Si yeye. Wanju? Si yeye. Okay, kati Beenie Gunter bino byonna bibadde mu kaseera kano bwemu yeebuuza olina omukyala n'abaana
amidst bino byonna ebiriwo? Ndina omukyala. Ndina omukyalo wange. Yakirowooza atya? Akirowoozako atya kino? Mukyala wange yanoba? Tebyamukangamu wadde? Mukyala wange amanyi gye tuvudde. Ate amanyi industry engeri ebintu gye bitambulamu. Ate tulina enkolagana yaffe nga best friends. Mu bino ebigambo byonna ebyayogerwa byakonoonera erinnya, abamu buli omu yakipasivinga mu ngeri ye. Kati kikyozzaako after okumanya nti mwe baali bakuframinga yali defamation and all that? Basonyiwa ne mbalekera Katonda. Basonyiye? Mbasonyiye, tebasobola kunsasula. Wabatunuddemu n'obaweeyiga wala ate bazirima mazima kozi era ekintu okiraba kyano yali etambulira awo kitegeeza. So kati ate tudde mu kusika omuguwa brand yange tesobola kukola kintu just ebintu olina birekera Katonda kubanga era Katonda yabibisizaamu. Buli omwanda aze ekkala ye okitegeera, buli omwanda aze ekifaananyi kye ekituufu kyali mwene embeera. Bwe wali oyita emikwano, bwe wali omanyinga be bantu okitegeera, time etuuka ne babulawo. Bantu bakulekeredde mu kaseera kano bangi nnyo. Kakati omwana embeera gy'alimu eno ngiyita dilema. Ye naye tusuubira omulekeredde oba ogenda sigala extendinga obuyambi gy'ali ng'omubeererawo ng'omwana ebbujja eritalina musango. Oba reachinga out, why not? Oba reachinga out, why not? Okuyamba tekyetaagisa bintu bingi. Ky'olina ky'okola ki? Ky'osharinga n'abantu osobola osharinga